Yes for additive jimbaniriza kadikana banange muri mutya mwasibye mutya mwenna enda kubasa musubscribing ate munyigene kadi bagita for additive jimbane updates zina value magamba nti muri bakabi nnyo kubanga mugi following Daniella yekukula Chameleon okumutulugunyanga okumukuba family ya mayanja bo balabika bakubi ba migo ndamu kuba bakazi tulugunya abakazi loza bo kugamba ineisa yawe bagita for additive subscribe ate munyigene kadi Daniella avuna confirming anagamba nti yeyawukanye Chameleon ebyaddala ebyomumateeka ebyaddala bakoze annulment bakoze divorce ebyamateeka ebyaddala tebakyali bafumbo akoye Chameleon okumuyisanga ekyonzira waka Daniella as a married mother of 5 kids Daniella as a single mother of 5 bakyala ki ekibanyiza nga muvudde mu bufumbo. I thought marriage is the best thing all women are craving for naye asinga Daniella Daniella as a married mother of 5 children versus Daniella as a single mother of 5 children bakyala ki ekibanyiriza nga muvudde mu bufumbo. I thought marriage is the best thing all women are craving for naye onaye akyewuunya Daniella ow'abaana abataano ng'akyali mbufumbo ne Daniella ow'abaana abataano ng'avudde mu bufumbo endabika ebisesinga obufumbo bambi oluusi bunyigiriza abakyala nakwala eriyo n'abasajja banyigiriza kati nga Daniella awafaanana mazima ddala kati awalina abaana bataano ali singo ng'avudde mu bufumbo bukyanga bawukana ne Chameleon okati kati ne Daniella ow'abaana bataano ng'akola ki ng'ali mu bufumbo nakwala n'ebifaananyi byadda kiri ekifaananyi kyenkulazi kirebi ekisoose wali eri ekifaananyi ekyo kya Daniella nga avudde mu bufumbo nenga kiraga nti Chameleon abadde amuyisa buli Chameleon banywa omwenge family ya mayanja banywa omwenge gw'omwenge bagunywa twabakoko omukazi yali omukazi wa Palasoba era Palaso nga Wizo ayakandoza yali Wizo ng'asiba akuba omukazi ng'amukubye omukazi yena afumbulukuse face azimbye face akuba omukazi ekyanewuusa ku mukazi w'oli owa Wizo kisemu nga yalaga nti omwami waamwagala toza yali agala mwami ndoza agala Wizo ndoza kumala kumutta Daniella yagamba ensebo sijja kugumikiriza kummanyira kunkuba komawo ng'otamidde n'ontukirako n'onkuba emiggo Daniella yabiganye era asazewo ne bakola ki ne baawukana naye kati nnengera bukyanga baawukana kubanga babadde tebakyabeera wamu Daniella Stars n'anyirira bitya yenna ayakaayaka okwawukana endabika gyali alabikamu ng'akyali mu bufumbo kibategeeza nti abakazi abamu obufumbo bubanyigiriza nnyo ne batukisa nga balabika bubi kubanga bagamba nti Daniella as a married mother of 5 kids versus Daniella as a single mother of 5 kids bakyala ki ekibanyiriza nga muvudde mu bufumbo abakazi abamufumbo bubanyigiriza naye ate babeera babuvuddemu bafuna emirembe balina emirembe ginyiriza omuntu oluusi sometimes oluusi sigamba nti nsimbi zokka zinyiriza omuntu naye dda so okuba n'ensimbi naye nga tonyirira naye ng'oziyina mpitirivu naye ng'oyambala engoye nga tonyimana kunyuma naye nga teweewa mirembe n'osanga oli nga akasimbi abala kabale nga butono bwagatira bugatizi naye nga yeewa emirembe gye ng'anyirira okufaako obufi emirembe ginyiriza omuntu nagyo emirembe negusa nobeera nga omuntu omukuba emiggo otuuka okotamidde omutuusiza ku miggo nsamba ggere oyinza kunyirira otya nga emirembe togirina Daniella yagamba nze ssebo sijja kubeera wano kunkuba kunfuula nte tusooke tukipingiremu ka distance era baasooka ne bakipingawo ka distance nga Daniella takyabeera wa Chameleon ng'alina gy'abeere yeewuwe ewalala kubanga mu America ndoza balinayo amaka naye amaka bali agavaamu ndowooza ng'alina waabeera ewalala kati nga mu mpapula nga bakyali bafumu naye kati bakoze annulment ekiri officially bawukanye ebyaddala Daniella yakoye Chameleon agambye ssebo
katwaawukane ngumidde ensambagere ezo ngumidde emigere gyo nedda ssebo ngumidde emize gyo ne bakola ki ne baawukana zimpereka like to subscribing onyigene kale bagita Faadi Yugi News Faadi TV Yugi Faadi TV Faadi Yugi News zina YouTube channel zange muzifolongeza mujja kubaga bijusa kubanga updates zomba nazo buli lunaku olukya ku nsi kuno gwe kikakatako kiri kimu kyokka kumfollowinga bona followinga no subscribing no nyigane kandi ja ku receiving ka notification whenever I upload a new video on YouTube channel yange ya Faadi TV Yugi kosane Faadi Yugi News na YouTube channel zange Daniella Bawuukannye ne Dr. Jose Chameleon se Edikenzo banage Chameleon Dr. Jose Chameleon abada soko banga atulugunya omukyala yagambe nedda koti mutwawule katwaawukane niyo kuba yali yamwekutulako abadde anyiira bityanga labika bulungi mwera